Okyalaba okwanjula n'embaga. Kano kagendeddeko ku ggomesi yange era saagala engalo z'omugole siziwulira mikwano gye temuwana kulunga nanage nsamudde Zenire mukwasa kyeyanjule mbakulu tewali kwekwasa akuzalira abaana tebakusuubula ate mugambo walire nga tekiriba oyagala nkofanako ekirowoozo olwokwolota mu biroto byo olwo nno lotegeere nemwoyo kwe yasibira labo yo tebuuza lwaki omuntu batakwagala yewe muwaki lavu bya mutima teriko peeyi ekipima oyo kwewulira mundayo Nkweka sigalize kuba woweka hani wange Chimu uno mukwano gwoze kwakunyakunya babimanya ndikubibyo yenze mukwano gwo atali shukashukanga kusayidira ukamunana akalogomana sikoya wajima
Nze nsaba Brenda. Brenda wakomulungi. Kwe bali kunywa mukwano nga you are beautiful. Bannaye mwanyinazo omulungi antiye Deriki n'agamba I love you. N'agamba agwagala nnyo paka. Era n'agamba atuwadde ekisumuluzo ajja maka gaffe era nga buli ekinaaba kikunyiizizza kino kyekisumuluzo kitugenda okukwasa. Gwe bwe kikunyiiza toyomba togenda wanneyi bamunyumiza kwata ekisumuluzo ekyo yingira mukiseera weggalireyo byonna bigenda kubeera balamu babeera bagonvu mu kwanjula naye wayitawo omwezi ne beetwala. Saakusimirawo ne mu kwanjula nakulabirawo. Era abeera eri wakana muganda simanyi yatandika okuyoyaayoya. Tetannaba. Yogera tuve wano enkuba ejja emmere ewola. Nategedde nti ogenda okuwunzikirako naye nga kyo kituufu yeewola. Bali mu budde bw'emmere bwennyini. Pierce the story, my sister. Afumite emboozi. Naye oyo bamuggyemu amanda. Yogera muzinda lokusembeze kumpi. Muzinda ogisumbye. Hello Brenda. You look so beautiful. Go in the eyes, the animal is on the jelly. Ensolo ku kizigo kweri. Derek sent me to give you this biscuit and he said you look so cute. Wow. She looks so cute like the biscuits. Abantu bongere engalo ez'amaanyi bamukwasa ekimuli obudde bugenze. Bakimukwase butereevu. Yogerayo kimu. Brenda. Mumuwe ekyo bye birungi by'oluzungu. Ate asinza yanjagaza yayagala nasanyusa abataka mwami wange omulungi ulira engalo akyongedde mbadde nteddemu ekijjulo ekyo nsaba akadde bwe kati bakyala bange musembereekaawo derikidda wali nsaba tukkiriziganye twongere omukama engalo ez'amaanyi. Brian Beats. Sekino kyankulira n'omutima gwekanze nali ndowooza nti oboolyawo nimba naye ondaze nti kyoliko kituufu nnyo si bino omuliro n'omuzigo bwe biba bimitinze kusanduka nsanduse njagala omanye nti kyoliko kituufu nnyo original newe kuba kukyusa mu ndabika oyagala wagomesa nsingo biseera nakulabiriye era kyemmanyi tezimbola ab'ebiwato babikozesa ab'obubina bwabwe babubigula njagala omanye nti ndiwuwo tebingeebyo bankuwe eddembe ly'omutima gwange lisuleyo. Bonera ku ngoma yaffe buli ngoma yolwevuga buli lwevuga omanyirawo masanyuko ayayaya bonera ku ngoma yaffe buli ngoma yolwevuga buli lwevuga omanyirawo masanyuko oluganda kuyiga
Sharita mtawe mazima wanvu ayingiddeo wali Sharita wange Sharita jangu sekeremu Sharita njagala nyaka seko goseka musasi yotu ebisigaddewo bite naisha TV tukuli sekamu musasi tuongere Sharita nange nikaseko ingaleza yani tunakuwa kuwa basobola waliwo ekipya mu kitebe bala abantu kabiba kudenda mkembo size bakola bitono ne batamanya tenisera bija ekizelaze mu kitebo tuli mutamanya mu kitobwe abatalina bebe wana abalina Okay.
okyalaba okwanjula n'embaga